abantu 9 nabo bafiiridde mu kabenje mu kiro ekikeesiza olwaleero ku luguudo lwe lumu oluva e Jinja okudda e Iganga. Omuwendo gw'abakoseddwa gwo gukyatankanibwa era nga abakoseddwa baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu erya Iganga. Kigambibwa nti emmotoka kika kya takisi yalemeredde omugoba waayo bw'etyo n'eyingirira loole eyabadde efiiridde ku kkubo okukakkananga mwenda kati Zembu Ageesigika zengoye. Badde mu takisi ne bankuba mba Alex yafudde neŋŋamba nedda Alex mulamu kati mpaka lwenzize nenkuba essimu ye nga teriiko kati ntuse mu mokyale ne musanga nga kituufu yafudde. Batukoba nti bwemwafe twajayo tukawo nga akabenje kano kaviire ku kibeera ngaliwo tubeera efiirire mu luguudo wakati nga yazira ku sayinizi yona eraga nti akabenje oba waliwo mu lukeefiirire wano oba waliwo kino. Ab'enganda z'abamu ku bafiiridde mu kabenje kano bakedde kweyiwa ku ddwaliro erya Iganga okufuna emirambo gy'abantu baabwe batandike ku nteekateeka ez'okubaziika. Tukubiriza omulanga aba traffic bagezeeko ino okufaayo okuvunaanyizibwa bwabwe okubanga kwegamba emmotoka edifiiranga ku nguudo tineedo bakole batya baditoolengawo kusinga okudirika ku nguudo alesa abaana abato. We have lost around 9 people, so I just request the government of Uganda to improve on the road network. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kye kimu kino ekya Busuga East Diana Nandawula akakasizza ku kabenje kano.